olwaliro 1 Mr. President Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform okuli General Secretary n'omuwanika mukulu Katana muwulire bulungi nnyo n'abakulembeze ba National Platform muwulire bulungi nnyo. Olunaku lubalu mu maka ga President abasajja bano batwala empapula ze ez'obuyigirize ebyapa bye bank details na buli kimu kyonna ne babitwala. Bwe bamala obitwala bo bennyini ne baforginga documents eza president. Ne baforginga documents eza president omuli ebyapa ebiforginga ne bakola endagaano ez'ekimpatiira ku properties ze. Kati ekyamaze gwe mu kibya bakwata bank details ze ne bagenda mu bank ez'enjawulo ne basearchinga ne bazula account zino za president. Kati ne bagenda okukolako ebikolo bye bagenda okukola bengenda okubanyonyola ebikolo bino wano wammanga. Museveni nga nnyanja sofeti bahapula ne banne bamafia balina group ez'enjawulo okwetoola ensi yonna ez'abatujju ez'abavuzi b'empanka ez'abazanyi ebyobufuzi ebyetyobola n'okukyankalanya ensi zonna. Ompulya bulungi nnyo nkudda kategole muziwandiike. Balina ebibinja byabwe eby'abatujju, balina ebibiina by'abayeekera, balina ebibiina bya basiyazi, balina ebibiina by'abannabyabufuzi abatebatinkuula entalo mu nsi yonna. Ng'ebinja byonna birina offices birina ne addresses. Ng'ebintu ebyo Museveni abikozesa to blackmail or to tarnish someone's image in the public. Kati ba agenti bano bali across the globe. Mulimu ne ba money launderers abalondalinga sente za Museveni nabo gye bali. Kati abantu bano bonna state yabakutte ne yabasetinze etya. 1 Museveni ne bane bamala okufuna bank details za president ne baddayo ne bahackinga into banks ezenjawulo muri account za president ne batandika okuteekako bo kyebaagala ensi emanye etya. 1 okusookera ddala basooka ne basaaka ensimbi za president nga zize nomomane ng'omutubana lwakeno sente ze ne bamala bo ne batandika okukolerako ebikolobero. 1 ne batandika okutegeeza ebibiina byabwe eby'obutujju bitandike okuwayalinga sente ku akaunti za president. Wulira bulungi nnyo sharinga video sitera basa kusharinga video nabasaye mukubire ne president n'esimayo mu kiko mutaginze ne bategeeza ba agenti baabwe ebibiina by'obutujju batandika okuwayalinga sente nga baziteeka ku akaunti ya president. Ne bategeeza ebibiina byabwe by'abasiyazi across the globe bitandika okuwayalinga sente ku akaunti ya president. Ne batandika okutegeeza ebibiina by'obuyeekera bitandika okuwayalinga sente ku akaunti za president. Ng'ekigendera kiki kulaga nti sente president z'abadde afuna zibadde ziddukanya terrorist organization, zibadde ziddukanya ebibiina by'abasiyazi, zibadde ziddukanya political instabilities mu Africa sako ne mu Uganda, nga sente zino era zibadde ziddukanya n'ekibiina kya National Platform ne campaign. Ompulya bulungi nnyo, ompulya bulungi. Bano bonna ba agenti baabwe bali across the globe nga balina sente nga Museveni yazibawa ne bannaabwe batandika okuwayalinga sente ku akaunti za president. 1 sente zino wamala zituuzaako bo bagambe banka ziri zibawe print out eza zibayita babawe print outs eza transaction zonna ezibadde zijja ku akaunti ya president nga balaga ne sente gizibadde ziva international wireman transfer gizibadde ziva. Kati nga details zino kiri wakiwanukaza agenda okukozesa ng'obujulizi babuteeke ne mawulire ga Uganda, babuteeke ne mu international community, International Court of Justice, babuteeke buli wamu bwonna obulaga nti Kyagulanyi abadde afuna sente okuva mu bibiina by'emmenye ng'era ne details bazina ku account. Olabulungi nga ne details bazina ku account zonna.
era ekikolwa kino kiri wakiwanuka Salimu Sale Museveni Muhoozi n'ebina byonna ebyabatujju byonna bibadde biteeka ssente ku akaunti ya president. So simayo Mr. President kino obadde okimanyi wabula bansabye nkugambe with immediate effect wandiikira banka zonna ozigambe nti zonna transaction ezikoleddwa ka akaunti yange nga sizirinaako bumanyirivu gye zivuna ne gye ziraze sizivunaanyizibwako. Era instructing ero y'omugambe awandikire ekitongole kya Uganda Financial Regulatory Authority akitegeeze nti zonna transaction ezibadde zikolebwa ku akaunti yo tozimanyiiko kubanga tolina gw'odiringa naye. Otherwise, Mr. President, bino byenkugambye olina okwedifininga ng'obudde bukyali. 1. Kiri wakiwanuka bamaze dda okuprintinga bank statements ne bank details zonna transfers zonna zibadde ziva ebweru bibiina bino bazirina. Era ne fayiro yawedde bagirina. Nga bagenda kukozesa ebintu bino ng'obujulizi mu kooti okulumika nga bagenda biteeka mu mawulire gonna mu Uganda ne mu Africa ne mu kooti ez'enjawulo okulaga nti obadde okulaga n'ebinja bye batujju ku destabilizing eggwanga. Kati tugenze mu maaso. Nga bamaze okutona documents zonna bagenda kubateekako ssente zonna enkyafu okuva mu bitundu byonna ebyenjawulo ebyensi yonna naye nga bateeka ssente zo ku account ba agent ba Museveni be yali recruiting across the globe okuba nti bateekako ssente ezo. Wabula ate ekisinga okusesa ssente zino bwe bamala oziteekako ate bo benyi ne balagira bank ate zibulookinge account zo. Olya bulungi nnyo bino babikola after ne before elections ng'omaze okuyitamu. Era ssente nyingi zebatadde ku accounts zo ne ku accounts eza national platform nga zino ssente zebataddeko ziva mu designated groups from different areas of the world via state agents. Kati bwe mbamenyedde ebintu bino wammanga groups. 1. Ssente zigenda okuba nga ziva mu bitongole byabwe ebyaba agent babali across the globe eza LGBT ez'abasiyazi zigenda kujja ekifaananyi kye baateekesawo etteeka ly'abasiyazi. Bo bajjawo ekifaananyi kiri ssente America ziyababisa mbali bafuna ssente z'abasiyazi bagende muna twabagamba Kyagulanyi afuna ssente mu basiyazi ne bank statement zizino international wire money transfers zino ziraga nti ssente badde bazijja mu basiyazi. Ekyo nakyo bakiteeke mu mawulire. Sente ezibadde ziva mu batujju balage public mawulire nti ssente zino zibadde ziva mu kibiina gundi ekyabatujju kino bwekiti ne bank statement zizino babalage ssente zibadde ziva mu bayeekera abadde bamuteekako ssente ku account nti account zizino details zizino zibadde ziva mu bayeekera ssente zino zibakole ki babirage birabiteeke ku mawulire. Mbwera abadde promoting conflicts mu East ne Central Africa era ne mu Uganda abadde agenda kukola ki abadde agenda bikozesa nga ekyo bakikola nga bayita ku accounts saako neza national platform. Kati mukulu omuwanika wa national platform omukulu Katana ngenda kusaba okebere account za national platform ne general secretary mutandika okukebera ku activities ezigenda ku accounts z'ekibiina ekyo. Bwe musanko activities mutamanyi mugende with immediate effect ekiro muli maloya muwandikire Uganda Financial Regulatory Authority nti activities z'essente zino ezigenda ku account zonto tuzimanyiiko era mutegeeze ne banka nti ebintu bino bakola otherwise mutakikola kiri wakiwanuka fayiro yagimaze dda kuba kye bagenda okukozesa lwakuba nti nina dibanga Promax. Kati ensonga lwaki bakola ekintu kino bakikola olw'ensonga nti bo baagala kukwatira president mu teeka lya protection or sovereignty. Olw'ensonga bamaze dda bo kulyetinga fayiro ya president n'obujulizi nga babulina obuli forged okuva mu transaction ez'enjawulo ezikoleddwa ba agenti baabwe. Era nga singa kino bamaliza okukikola bulungi kubanga kino bate bakisubira nsobola ofuluma. President ayolekedde okusibwa emyaka 20 mu kkomera. Ekibiina kya national platform kigenda kuwerebwa emyaka 20 nga tekizzeemu kwetamu kikolwa kyonna kya byabufuzi mu Uganda. Nkiddamu president wakusibwa emyaka 20 ekibiina kya national platform kigenda kuwerebwa emyaka 20 nga tekizzeemu kuparticipatinga mu byabufuzi bya Uganda byonna. Ekyo kyo kiri mu fayiro yakyo wakiwanuka
Salimu Sala akimanyiko, Didiga akimanyiko, Museveni akimanyiko, ne state akimanyiko, ne Chief Justice akimanyiko. Tugenze maaso. Munkola yemu najja nengaba bakulembeze ba National Platform ya MP nti babatekedde akakodyo akoba wa sente nga zijja ku account yammwe naye ba MP mwesole gwa nangu mwina akamanyiro n'akachi mwina akamanyiro n'akanyomonyomo naye ulira bulungi nnyo ne ba MP bennyini ab'ensonga mu National Platform n'ababamu abawangula surprisingly nabawoninga nti mugenda kufuna sente ku account zammwe. Nina information endaga nti sente baziwa yalingirako era ne mukola ensobi ne withdrawing. Kati kiba kikonfaminga nti nammwe mwetaaga butereevu okufuna sente enkyamu ezigenda obbaletera obuzibu era muyinza obutalayira era muyinza okukomekeza mu mukomere naye nga nabagamba dda omwezi mulambe mabega nti bakutera sente ku account tozijjaako soko ogende otegeeza ekitongole kya Financial Regulatory Authority oba tegeeza banka yo nti sente ezo sizimanyiko oba tozijjaayo wabula ntegeezeddwako nti abamu sente mwazi withdrawinga mbokwagirako message mbufe barowisha bagala enkyukakyuka mu diaspora fruit batesitukuteddeko sente ezo tukuyinza okuyita mu kalulu no chapter simanyi egindi fe tukuteddeko sente nga tukuyinza okuwangula akalulu kati engeri y'okuba nti wagala kujjako Museveni ogira woyozayozaako ennaku sente zigira naye nga bo obujulizi obuliwo bulaga nti sente mwazijjako naye nga babayite eno babazanya akakodyo nabaza nti sente ziva luddawa sente ziva mbawero wishers nga sente za Museveni kenyini azitaddeko kati buli MOP mugenda okulya mawulire nti ekitongole bamuguddeko emisango egyo emuteka lino lya protection of sovereignty bali muguddeko omusango era bamukutte oba tagenda kulayira temunkubiranga simu video mojjanga ero mubujisana bugiteekako oyo MOP abagenze lwa buluvu nabagambira temukkiriza sente zo mutegeeze banka mwagaana okutegeera kati kino kigenda bakola kuba ntegeereko sente mwazidrawinga sente mwazijjayo nemuzijjayo mwakakodyo kabakwata kati tugenze maaso sente zonna zemwafunye zonna ziva mu group za Museveni across the globe bano era kyebakoze ku account za president nez'ekibiina era wetwogerera essaawa zino waliyo okulera okomba essowaani bwe baatula mu meeting bagamba ebintu bino tugenda bifulumya tutya ku mainstream media mpapula z'amawulire ku ba YouTuber ku ba blogger tugenda kukola tutya ne bagamba nti amawulire twagawamba gonna TV twaziwamba ne radio station twaziwamba ba TikTok twabawamba ba YouTuber twabawamba just kasimu n'akasente ku account yaabwe nga bagenda tukolera omulimu ne bagamba ekizibu tulina eki kya Nation TV yokka ekyo tulina muzibula ensonga nti ye tulemeddemu nnyo baso bayina abasasi b'amawulire n'abagasoma nga bali professional nnyo bakola investigative journalism ne batu exposinga kati tukoze tutya abo ne basooka basebbali kati information egyenkuwe Bukedde TV eyina information ey'ebintu bino New Vision eyina information y'ebintu bino Baba TV eyina information y'ebintu bino Sanyuka TV eyina ebintu bino Natasha Broadcasting Service eyina ebintu bino BBS CBS radio zonna ne TV zonna ziri mu Uganda already ne ba YouTubers abamu bamanyi oba balinze simu ne ba TikTokers bamanyi nga olufuluma nti kese efulumye bweti empapula z'amawulire buli kimu ne banka details zonna wire money transfer zonna zibadde ziva mu group za Museveni across the globe bagenda ziteeka amawulire nga ne ba agent ebintu byonna babirina nga byonna biprovinga nti Kyagulanyi receiving sente okuva mu organization kyembagambye nga talina wagenda kwolezaako kati olwokuba nti nze nga naddebanga Promax nembiwamu amazzi era kiri ekiwonuka kansubire nti kati wooliga kubugumye kuba kati eyo case yo ndabika njiggadde ate yebadde last resort ya olw'ensonga mwagambye nti ebyantu byonna ebyali mu kawo tesobola muggulako omusango kubanga abaana baatulabisa tulina kukapitalizinga kweno kati negye mbadde mukapitalizinzeeko nayo Munyankole n'agamba wanyampisa ekiniga wanya mu mpale mwanya mu mpale kati nayo giyemu amazzi mwe munaamanya kati wamala okutegeeza ebitongole bino byonna ba propagandalist baani bonna
balina information basirise balinze lunaku olumu era kyovula batteeka lino ngenda kuza omwezi 13 bade bagenda debatingako liyitewo immediately Museveni alisigning wayina n'aba walisigning wa Mau balisigning president wonna walinnyira mu ggwanga mukwata ekibiina bakiwere bulungi nnyo kati bwe bamaze okubanga bategeezezza abantu bano bonna bamawulire ba agents baabwe ku mainstream media ne bagamba tukoze tutya kubanga NTV ewakanya nnyo ebintu byaffe ne bikubamu ebituli. Ladies and gentlemen, bakkiriziganyiza bonna NTV bagiweze okumala omwaka mulamba. NTV ewereddwa okumala omwaka mulamba. NTV ewereddwa okumala omwaka mulamba. 1. NTV tegenda kuddamu okukapitalinga ggulire yonna mu parliament, mu court sessions oba mu court hearings, government functions zonna eyinza obutaddamu zikapitala okumala omwaka mulamba. Kino Nyombi Thembo akimanyiiko kuba meeting yagirimu era akimanyiiko n'ategeeza bonna ba protocol NTV tejja kukkirizibwa kuddamu capturing parliament o capturing court hearings oba court sessions ezirimu misango gya government oba ogenda ku state functions zonna NTV tegenda kuddamu kukkirizibwa wabula olw'obutaswala bayinza ogireka ne kavalinga naye nga baliko instructions kubanga temaze obifulumya tebalina kyakukola naye nga NTV yo okusinzira ku gennina anti mwe mugasaka gayo nenka nga basakire NTV okusinzira ku gennina muli bagobe mu parliament mwaka mulamba, court hearings wa court sessions mwaka mulamba, state functions mwaka mulamba, interviews abane mu government teri kuddamu kuzikapitalinga. Ekyo mujja kirabako munyambale muwandika ku pages zammwe nti tumbuibe yogera bituufu wano nyinza okubanga mbatasiza nga bagenda bakkiriza naye nga in reality Nyombi Thembo bamugambye dda era bo bakimanyi nti NTV bagibaanize. Munyambale mugamba tumbuibe yayogera bituufu batugobye mujja biraba okujjako nga babisazizaamu naye nga already Nyombi Thembo buli kimu akimanyi baaki acceptinze era kyagenze mu maaso kubanga nti obadde okuba ebituli mu information gye bafulumya nga bwe bituli mu bintu byabwe ng'ekyokutabane gwe bimu bituli nammwe mukubamu ebituli mu bintu byabwe ne balabisa. Kati nze mbagambye nti NTV yo baagigobye dda kuki okukapitalinga amawulire ago. Kati mu misango gye bagenda okuvuna na president kwe kuli ogwa treason nga bayita mu tteeka erya protection of the sovereignty kubanga kiri wakiwanuka fayiro yagimaze dda agirina